Bannayuganda bannange bwe tuli mu lusolumu ate okusingira ddala bannabuganda n'abo abakkiriza mu nkola eya federal system of governance. Ndi musanyufu okubeera mu maaso gammwe era ku Uganda update today. Ate era nga bulijjo mbategeeza ebigambo bye bimu mu ntandikwa era preamble zifaanagana ebiseera ebisinga nti okujja kwaffe tekituwa kuba nti ffe abakenkufu abasembayo, naye eggwanga eritambula buli omu awa ekirowoozo kye n'omulala n'akiwa, netusinziira ku ebyo ne tulaba butya eggwanga buliyinza okutambula. Naye amakulu nti ndi musanyufu okudda gye muli ku update okukakasa nti tuwansiganye ebirowoozo nga bwe twolusiganyizza obwanga wakati waffe, newankubadde tuba opposite ku ludda luno tekigaana ate mmwe kuwa birowoozo byammwe nga muyita mu comments. Ne bwekityo nja kubasaba okuba bawuliriza abalungi. Gwenga omusajja munnaluweero oba munnabulemeezi okutwaliza wamu Buganda ennonda gye yalonze teyalonze kibiina kya NRM. Kino kiyinza kubanga kiva ku ki? Bannayuganda bannange bwe tuli mu lusolumu nga bwe nabakulembesezza ebigambo ebyo, njagala okubategeeza ebigambo bye bimu nti nga sinnatuuka ku kiri njagala mbasikireyo emabega. Lwaki Buganda yatuuse ku element eyo kakasa nti teyawadde NRM kalulu, specifically nga si NRM, lwaki teyawadde Museveni yezimu? Kubanga ebibiri byanjawulo, pate kirala ne Museveni kiki kirala. Abakkiririza mu president n'abawagira ekibiina byanjawulo. Kaakati wakati awo njagala okubategeeza nti ebbanga lyonna okuva nga oggyeko endagaano eyajja mu mwaka 1993 94 n'endagaano y'olwenda n'eya55 eyo situjja kutunulayo naye tulaba Buganda yo bwe zeebeerawo ku lwayo. Naye bwe tuvuddeyo awo mu kuzza kw'obuyinza October 8 ne October 9 akabasawe katandikira ntuyingira mu kwefuga, naye ababuuza nti okwefuga kwaffe gye tulaga abaffe tetwakutegeka era tugenda kubeerayo tutya. Eyo ye ttama mwe tuzze tutambulira up to date. Buganda ebizu bye zeesinkagana okuva mu mwaka gw'1962 twafunira obwetwaze mpaka 81 mpaka mu 80 we babbira akalulu. Awo wonna Buganda ezeenyigirizibwa, abakulembeze bonna abayiseyo teriyo abadde ayagala Buganda. Ng'oggyeko oli first president w'63 Muteesa, kubanga yali nannyini eri ate era gwe baateekako village okuba nti atandike na kino. Kale mu nkola eyo Buganda ezzeefiirizibwa bufiirizibwa. Naye essuubi lyayo lwaki lyajja mu ono byebyo bye twayitamu emabega nga tumaze okufuna obwetwaze ne bajja nga batunyigiriza solire nga bajja batunuulya specifically Buganda. Buli mukulembeze ajja kaakati okuviira ddala awo bwe babba akalulu ka kinana ka DP bano kyabawa omwagaanya ne basawo ne baga nti katuyingire ensiko olw'ebyo bye tulina okulongoosa gavumenti ezitukulembedde bye zizze biteekawo. So baali bakozesa village kukwatirako Baganda kubayingiza nsiko, naye ate twakkiriza olw'ebyo byatuteerwa mu ddiiro ne ku mpapula ne twetaba mu kugenda mu kulwana. Naye bwe twamala okuyingira okulwana ne tukomawo eno enteeseganya zaffe mu ntalo zaali zitunuulidde nnyo. Emigabo gy'Abannayuganda abasigalidde tunaajawula tutya ku baffe ng'Abaganda, kubanga buli interest oli emuleese yanjawulo. Naye bwe tunaabigattika tuyinza otutuuka ebweru ne tuba nga tujja kulemerwa okugabana keeke. Likewise nga podium ezize zeegatta, buli omu abuuza nti twegasse ng'enkola y'ebibiina kiteeke ki? Tutta constitution tufulumyemu tusigaza buli omu constitution ye. Likewise nga bwe mukiraba awo bwe kyaline mu nsiko ne baga nti atusalewo tulongoose n'oteekawo ennyingo ze tulina okutambuliramu. Awo ewali akabasa akasinziza ku 10 points program ze bakkiriziganya nabo butya bwe bagenda okufuluma ebweru okutwala eggwanga. Buganda akabasa kaayo we katandikira otuuka 2021 lwaki tewadde Museveni kalulu. Awo wennyini wenjagala tugende tumanye biki ebyo ddala ebyasuubizibwa Buganda ebiyinza okuba nga bigaanye okukolebwako ebiviiriddeko kino kye tulaba kati. Kaakati bwe twamala okukola 10 points program twazireflectinga nga tuzijja mabega
nga Buganda bwezzeebonaabona n'abo abakulembeze badde bajja batuyitamu awe twatandikira okwebuuza bwe tufuluma ebweru omugabo gwaffe gunadda newankubadde nga Oweekitiibwa Naduli bw'abadde ayogera Kasaka mu ebyo bakkiriziganya nabo yabaga nti anze sina mbojja n'Abaganda bwakabaka bwabwe bwe tuli batuwangudde nga Abaganda basinga obungi kibaagala bwekityo ekyo tugenda okukola kaakati bwe tumala okuvaayo ate nga tukyali mu nsiko 83 tugamba buli interest ya muntu eriwo yanjawulo Abaganda baga nti katuteekewo ensonga egamba nti tutambulire wamu ne lukiiko ne lutuula ne baga nti ennyingo namba 7 eno egambe nti tujja kuba nti tulondoba mu Buganda yokka wabula katukiteeke country wide egambe nti tujja kulongoosa buli nsobi zonna ezaakolwa zi gavumenti ezaatukulembera redressing all the errors committed by the past regime kaakati Buganda okunyigirizibwa kwayo okwaliwo 67 bote n'awamba ebyaffe n'akuba olubiri ne kabaka n'amujja ku Nnamulondo kaakati tubuuza nti bweba yali ensobi ennyingo eno kiggweramu bw'aba yawamba properties zaffe zonna ez'obwakabaka bw'e Buganda n'atwaliramu n'obuyinza bwaffe eyo nsobi namba 7 eggweramu naye up to date 35 years tuzze batukululira ku ddiba naye nga tulimbibwa bulimbibwa kaakati ebugumiikiriza bwe tubadde nabwo ng'Abaganda bubadde busukkulumye ku nsonga y'okuba omuntu ne tulaba nti ono ye ati yatulaba nga ate alinga agamba tuli basiru busiru naye ebbanga lyetugumiikiririza bingi ebiyiseewo ku bannayuganda mostly Buganda ng'efiirwa bufiirwa bw'oyogera bw'otyo ekimu ku byempulira bye beenyumiriza oba gavumenti eno byenyumirizaamu y'ensonga y'okuzza obwakabaka ate era n'okubaddiza ebintu byabwe simanyi bw'oyogera bw'otyo nti munyigiriziddwa oba olinga bali abagamba nti twaweebwa byoya bya nswa naye nga yo nga gavumenti egamba nti yazza obwakabaka mu kuzza obwakabaka ne baddizibwa n'ebintu byabwe ng'oggyeko mbu ebitonotono ebiyinza okuba nga bibulayo ebyo byayita ebitonotono ge makulu wabula ate byeyakazza bye byoya by'enswa njagala tukkirize tugaane Buganda specifically mu kuyita mu bwangu generally ebanja ebintu ebyo bibiri tubanja kye tuyita our property ebyaffe with authority n'obuyinza bwabyo oba obimazeeyo ekyokulabirako kyekiriwa ebyobugagga n'obuyinza ekituyita ebyaffe generally gyensonga emmeka ebintu bino ebibiri byoyogerako tebiriiwo obwakabaka tebuliiwo obuyinza tebuliiwo obwakabaka okuddizibwawo ne tuba nga tuli mu shadow kyanjawulo kitunuulire bwoti Buganda lwaki nkugamba nti tubanja ebintu bimeka nabawa ekyokulabirako abasigadde naye mbagamba nti ebibuga bituba tubigabana buli kalicha zonna ne states 13 eziri ku parliament zikulaga wa n'ensibuko yaazo n'ebibuga byazo ekyokulabirako Buganda ne batuga nti ekibuga Mmengo ky'Abaganda naye ekibuga ekyo kiriwo nga tekiriwo mu butuufu twasigaza linnya naye mu bikola n'obuyinza tetubirina noga nti Mmengo ky'Abaganda noga nti Teso balina ekyabwe noga nti mu bana abagundi abagisu balina wa Mbale noga Jinja ina Busoga Busoga ina Jinja n'otunuulira Mbalala nga ky'abano Banankole n'otunuulira Kampala ky'Abannayuganda ekitali kisasule naye kenjagalamu keekaliwa kwe kenkya noga nti ekibuga Jinja ky'Abasoga Mmengo ky'Abaganda naye ng'omusolo ate oguvaamu gw'Abannayuganda ekyo kiba kikyo kaakati wano kye tukugamba nti kkiriza Uganda watuwa byoya bya nswa ne elementi ze twetaaga mu ebyo ebikubanjibwa tewali kyotategeera entayale ng'obuyinza gw'obutuddemu gwe kwata kyonna ekyo ekyaddizibwa mu October nga 8 nga kiva ku muzungu ku ndagaano y'olwenda kisitule bukolokolo kiwe Buganda ebyo bye twetaaga waliwo kyatamanyi tewaliiwo kaakati gwe Buganda nti yazza obwakabaka yes yabuzza buyize musaayi oba just kunywa mu kagiraasi ka walagi Baganda twayiwa omusaayi gwaffe nga tukwegattako gw'oganyulwe n'otutuuka olwaliro ng'okyaganyulwa
naye bwe bukeera enkya ate n'ojjanga gw'otusumirizaako ebisooto oba watuwaaki awo ekibuuzo bwe kijjira bulijjo kyenteekawo kisubi n'enkuyiira omuliro olwejje lw'obuugi n'enkuleeta n'eddagala ku bibiri weebazaako ki olwejje lw'obuugi oba n'enkuyiira amazzi agakuba buludde omubiri nenzizaako eddagala tewali kyenjagala sebo ennyo awo bwetuti bwetutambulidde mu ssaako ku gavumenti emyaka 35 bwe zeetutwala naye gwe tunuulira ekigambo nti our property n'ettaka lyaffe we libadde litambula endagaano y'olwenda yonna entayale gisitule yonna nga bweri bukolokolo ogambe nti kaliwa ke tuteekeddwa okulongoosaamu nti tukyayagala liizi ku kibuga Kampala bannayuganda liizi we batugibawa omusolo muguzze Mmengo teri agenda bagoba musigalawo naye ate gwe nnayo byetisse n'ebyaffe n'obitwaliramu n'omusolo oba ogusolooza ate ogwa bannayuganda hawo Buganda ebeere mu ssanyu kale mu bino ebizize bitambula nga bw'obira Buganda yawadde Museveni kalulu ekyo kikyali kijjo bikituuza buki butuuza njagala okukutegeeza Abaganda mu mwaka 1961 December 31 bwe baava eri mu conference eya Bungereza nga bagenza okuteesa butya emwaka ogusigadde eggwanga lyefuge bano bwe bagenda okuteesa ku nsonga eyo Bungereza tuteeka mu dilemma situation yabatunako butunuzi teyafaayo kujja kwa Abaganda lwaki bazze bagenda okitunira nti mu lukiiko lwe twazzemu n'okuteesa ku butya eggwanga bwe ligenda okubeera nga gye tuzze beeyisa bweyisa ne bakomawo ne balangirira lunye nti okuva n'olwali twagala tutegeeza Gavana Cohen nti tukomyewo wano mu Buganda naye twagadde kutegeezaako so si gwe okkiriza oba ogaane naye Buganda yeefuze n'ebyo ebizze bikolebwa mu ggwanga Uganda ne ku bannayuganda papasile ku Buganda nga gye twogera ku lwaki yawadde Museveni kalulu akaseera kenkugamba akajja ti kino kibadde kituuza buki we tutunuulidde kwe keera enkya Buganda okujja mu 2026 bagamba nti apaana kwebyo ebizze bitambule mwe tuzze tuyisibwa ne properties zaffe n'obuyinza nga mubulemedde byonna Abannayuganda mwagala kubigana banina waki Buganda olwaliro yeekutuddeko kiriza obagaana bwe kiriba kiganyika tubagalire mundu ze twabagalira nga twegasse ku ggwe Museveni ate naffe twerwaneko twekutuleko ekyo si bye twetwaga kadde mwako kubanga oli bwawulira ekigambo ng'ekyo nti Buganda yeekutudde ku Uganda waliwo n'omulala gwe na interview nze n'akyogera in fact yabadde General Proscovia Nalweyiso naye ddala kino kisoboka oyinza okukyogera n'ogamba nti ddala okusinziira kalulu nga bwe kaabadde Buganda yeekutudde ku Uganda ekyo kikyali mu propaganda naye ate propaganda asobola okunywezebwa n'olyega nti teri jjinja lye lyatuuzibwa ku jjinja eritalinyenyezebwa Bayibuli kyegamba ani yabategeeza nti Museveni mu kujjako waliwo yamumanya Bayibuli kyeyabuuza Eseza nti wange Eseza ani amanyi ku kujjako naffe tubuuze Museveni ani yategeera ku kujjako era bino ebigwawo bisinziira mu bikolwa byaffe ebigendo situla Buganda lweri beesituse n'omwoyo gwayo lwe tulisituka teri agenda kuddamu tunyegako nkulayirira ekyo tebagezaako kirowooza either ne babeera mwaka kunkuna kisoboka oba tekisoboka walijja kabaka atalimanya Yusufu n'alijjange entunula yegamba nti nze lwa buweereza n'atunuulira okuva mu mwaka 1962 kyembadde ntegeeza pulezidenti lunye nti oyo Isaayayo mwogenda okutunulanga lubeerera ng'oli bwe yagambibwa nti mukeberengako mu Isaayo omwo temumulibwake mujjamu ne Museveni Isaayayo kuva mu 62 ku bakulembeze abazze bayita up to where you are okutunuulira nnyingo namba 7 egamba redressing all the errors committed by the past regime okuddamu okutunuulira ebyo tuloke tulongoose naye teeka kutanda mu birowoozo byo ne weeteekamu ekigamba unless ng'okakasa eggwanga you are immortal naye Abaganda okugenda lutemya lwa liiso jjukira tetusiibula wapi eva tugaka tukomewo oteekako ekyemisano obekyo Omuganda yeemulula bwemuluzi aji bwe kano katugambe naye njagala okubategeeza bannayuganda bannange eggwanga ne system muteekeddwa okutambulira ye system egamba nti unity in diversity eyereeta ekigambo federal system amawanga amangi ne mu ntabiro naye nga tuli mu jurisdiction etya naye obuweereza bwaffe bwe bwanjawulo
mu kuweerezeganya. Gavumenti esigaze ebintu ebitaano tusigale nga bye bituyambako tubeere nga tusobola okutambula. Bye biriwo, esigaze amakomera, esigaze poliisi, esigaze amagye, esigaze obuyinza obusolooza emisolo gyonna okwetoola eggwanga eryawamu. Naye bw'eba egabanya keeke eno, amadisitulikiti ge twateekawo aga local government, mwe tuba tukyusa diversion nti Buganda ina disitulikiti 25, omusolo ogwo tetugusindika nga tuyise mu minisita wa local government, tugusindike Mengo. Mengo edisseminating essente zaayo ezigabanye. Yes. N'abasigadde Busoga bwe baba bagikola, Ankole, Toolo, bwe batyo West Nile ne Madi, n'abasigalidde Langona Acholi. Eastern bwetu bwe tuba tutambula nga ssafe 13 tuyambibweko ku oyo abaaliwo ng'ekimulese kubanga ajjuliza bino. Penal code agisigaze, gavumenti esigale n'obuyinza obunenya. Weewaawo, kanso njagala okwogera ku nsonga, manyi kirimu ebigambo bingi. Bangi bamu bayogedde mu kusosola nti omulundi guno Buganda yayolesezza okusosola okw'ekika ekya waggulu. Naye ate oli era ayinza okubuuza n'agamba nti ennonda eno gye twalabye ng'esuula ababaka, ng'esuula baminisita mu Buganda ne mu Busoga, nti ne kino kiva ku bunyiivu abantu bwe balina either eri omukulembeze nti abakotogedde ebbanga ddene oba. Kyensooka okutegeeza bannayuganda bategeere nti abayigirize 12 balina exception ku Bayudaaya abasigadde. Ku Bayudaaya bakoze eki? Na kino ekyokuba nti ndi Muganda nasudde Muganda, Buganda tetwala ggwanga ever since mwaka 1933 Oweekitiibwa Daudi Chwa bategeeza nti tutwalenga bikolwa so si mawanga ge tutuddemu. N'Omuganda asobola okuba omulabe eri obwakabaka. Likewise n'abagwira, naye yali abajjamu kiri. Mbuuza, ayakomera Yesu yali Muganda? Baali Bayudaaya ku Bayudaaya. Naye amakulu essence gye twagalamu yeeriwa ey'obuweereza oli kye tugamba nti sajja kuweerezebwa najja kuweereza. Abakulembeze be baasudde babadde mu buweereza ki? Bali mu gavumenti eri mu bukulembeze. Bale nnyo. Babaddewo bbanga ki? Ekyo kibuuzo. Naye obuweereza badde bagwanidde okuweebwayo oba obadde basuubiribwamu babutuukiriza. Ekyo si bwe kiri. Amakulu nti saagala okulembeza kiri nti Buganda yataddewo obusosoze. Abaffe Museveni akola ki? Ebbanga lyonna emyaka 3 Buganda ekyali mu political wrangles na essence zitali mu nsonga ze batukulembeseza okuteeka mu ddiiro. Tugambe ki? Nga bwe weetolola eggwanga lyonna siteeka eriweegi Munnalwanda gw'olaba. Ekyo si busosoze, okwo kwagala kyaba tunyonyola. Gwe bw'oga nti Buganda esosola ne mubanga mwenna bannayuganda abatudde wano teri Muganda yali akufumisa ekiso mu mugongo, ffe tusosola. Oba mmwe mulemeddwa enkola. Kati nze bw'onkulembezesa ekyo nkulaba nga kitawe buto oba muto buto. N'oli yagamba nti kituufu bwe ntunula Yokaana omuto mu bato mu Bwakabaka bwa Katonda amusinga. Nange bwe ntunula bannayuganda nga statement gye mukulembezesa muba bato buto mu by'obufuzi. Okkeera enkyo okugamba nti Buganda tuli basosoze, ebbanga lyetubaleleddemu mu bannayuganda awatali ndagaano yonna eraga free entry and exit butya bwe mwajja mu kuba mu bannayuganda. Eyo teriiwaagiwa. Otegeeza ki? Olinga agamba nti Buganda ye Uganda, nti ffeffe n'Abasoga baki, nti tuli bagwira bugwira. Kisubi oli munnamawulire. Ndagaano ki gye wali osomyeko ekulaga nti Buganda bwe yatuula ne bannayuganda ne tutuula twakkiriziganya mu ndagaano etugamba nti Uganda weeri? Wabula tuli ku nkola n'ennyukuta y'obote gye yayisa mu 67 n'agamba now onwards we are republic from monarchical system. Ne batuwambira awo n'akwata ebyaffe byonna n'agamba that is public property n'abikyusa. Abaffe ne Museveni bwazze ennyukuta gyanywezezza emyaka 35 naye ate nze abanje ekyange bwe nzija ne mmanja ndi musosoze era neemanyi neeraga muba bwenkanya bwe mbatunuuliramu. N'oli yabuuza nti kipimo ky'opimiramu muno naye mwe bali kupimira. Abaffe bwe tugezaako okweweeyinga tugwanidde
oba ddala bwe muba mutunenya nga ffe Abaganda, nze ndi muzzukulu wa Kijje, bukeera enkya mmanja kyange nga property yange, n'oŋŋamba ate nti nze musosoze, bwabaawo obwenkanyaawo tebubeerawo. Kaakati ku bino bw'obanga tonnaba tutunuulira eri, sooka otunule mu mugongo gw'oyo ndagaano kye yamusita okukakasa nti waali, n'okkeera enkya okukakasa nti we twetabira mu lutalo interest si ze twassaawo ezo ezitugattira awamu. Kasita twava ku 10 points program, Museveni n'ayingizaamu interest ze ezisusse, n'ebyo ebirowoozo eggwanga biteekeddwa okwetikka buli kabasakoola bakali mu ngalo ze. Atuvuga anti-clockwise, sometimes clockwise, naye clockwise tatuuka anti-clockwise weekomye. Tutambula lutudda kyennyuma. Kaakati twebuuza mu ebyo nga tonnaba kufulumya kamwako yenna gy'oli, kiisi ndi munnamawanga nga siri Muganda. Onfuna bulungi? Kyusa statement eyo gambe oli kyeyabuuza nti ng'okutambula bwe kwali sanidde mu Bayibuli, olwaliro ddala Uganda bweri bwetaanidde okutambula. Abo bazze basuula si kuba nti tulina ekko ku bo, wabula obuweereza bubalemye. Tebalina kiri kigamba nti Kristo yali atutegeeza tuga nti okujja kwange nze bulamu, nze kuba ate era nze mazima. Mukulembeze eki gw'olaba, oyo gw'olabamu ekkubo, gw'olabamu amazima, ne gw'olabamu ekibayita ki obulamu, bonna batambula gadibengalye. Interest ey'obuntu yeesooka, n'alyoka asembyayo kuba ejjagala kwe naga nti bannayuganda bagamba ki? Kaakati ffe Abaganda tumanyi kye tugoberera ne kye twetaaga tukitegeera. Abaffe ne bannayuganda mukimanyi, kubanga tekitegeeza nti Muganda akitegeera. Lwaki? Abasomye amateeka nga bannamawanga muli bayitirivu, abategeera endagaano y'olwenda lwaki weeri na lwaki etusibaga okubeera awamu. Naye nga tetulina ndagaano ffenna etugamba nti twasalawo tubeere wamu. N'ekyo ekyobo kyeyakola mu 67 naga nti tuli republic si kiteeseeko, of which ate mu mateeka kuga nti endagaano etaliiwo ekussa mu ekyo, endagaano eba teriiwo. Kaakati mbuuza, tuli bannayuganda ku ndagaano ki? Nze ntuka okubanja ebyange otugaye nti twekuza. Naawe mu Busoga ojja kubanja ekikyo batuuke bakunyonyola ekyo. Bunyolo wano twali kumbiranye ebbanga lyonna bwe baleeta ne bazuulayo amafuta gati Abaganda kye baali boogerako kyali kituufu, kubanga bakirabye munyago gwabwe ate gudda mu Bannalwanda. Eggwanga terijja funamu kusinga bali, of which ebyo si bye twetaaga. Oliega nti okuva Kristo ejja enjegeza amawanga zaggwawo. Nze siri mu Ebulaniya, siri mu Suuli, siri mu Galaatiya yadde Omuyudaaya, naye tuli ekintu eki Museveni ekyogezezaako kitunulamu. Buli lw'oyogera nnyo ku kigambo ky'Abannalwanda bano, naye ekimu ku bintu ebyogerwako wano nti tetulina kusosola. Enjogerayo ebanga esosola okutwaliza wamu. Abannalwanda bano be baani? Kubanga Abannalwanda nabo tukimanyi nti abali muno mu Uganda nabo Bannayuganda. Ssemateeka ebakkiriza bulungi nnyo okubeera Abannayuganda. Bw'oyogera bw'otyo n'ogamba nti bidda mu Bannalwanda naddala eri mu mafuta, oba otegeeza ki? Bano abali wano be bageddiza Bannayuganda basooke bategeere wakati wa Falaawo ne Musa. Falaawo yatta abaana abalenzi bangi olw'okumutegeeza nti mwaba abazaalibwa mu kadde kano n'okulambika kw'emmunyeenye mwe muli omulokovu azze. Yali ayogera ku Musa oba Moses, naye Moses ate yakulira mu nju ya Falaawo. Naye akagambo ke mbadde njagalamu ke kaliwa omukyalo ono wa Falaawo. Musa bwe yatunuulira omwana oli Moses, Falaawo yatunuulira Moses, yamugamba akagambo kano, naye bwe nkutunuulira omwana oyo mwaŋŋaanye mu balenzi be nnina okutta, naye nze mmulabamu Oluyisirayiri. Oba nfuna bulungi? Yali musosoze, yakyogera by description. Bwe twakera enkya enkola y'emu obote n'atuyisa bubi n'ajjawo ebyaffe ne tuga nti abalango n'abakyoli batuyisizza bubi. We specified olw'ebikolwa. Likewise ekibi n'ekirungi tuspecifyinga. Ne bukeera enkya ne baga nti ekituufu Abaganda tebasosola, si basosoze, si bawalanye. Bikolwa byaffe ebireetera bo okuba abasosoze. We specified on why and we gave the reasons. Kaakati okkiira enkya okuga nti Museveni Munnalwanda si bulabe.
abafu abanalwanda bebaganyuddwamu bakyabafuga. Museveni oba President Museveni agamba si munnalwanda. Likewise obanga si munnalwanda nze nkikugambye akyegaana reasons naziba walwaki of which if you want njagala ziddamu nzibaddire mbazitegeere lwaki Museveni munnalwanda. Ebikolwa byennyini Bible kyega nti mulabirenga ku bikolwa byabwe ebyo ebiryawula ebyobutuukirivu n'ebitali bya butuukirivu. Bw'otunulira Museveni n'enkola ye na lwaki abantu abo basembedde. Nasoma psychology n'esoma ne social work ze degree ebize nafuna mu first class nga nsomye concurrent nategera wali mu majerenga mu anthropology cultures nzimanyi. Ebikolwa bya Museveni n'enkula ye byonna n'amanya n'ebyo ebikolwa ebyo si byabo banankole bitumanyi. Ekyo kimu. Ekyokubiri tebasembezebwa ng'abanalwanda ever since bajja mu mwaka gwa 2001 abasooka ne batuuka wano ne bategeeza kabaka ani ow'ekitiibwa Kaggwa nti we tusemberezeddwa abantu bo naye tetubategeera bafaanana abantu baffe bali ab'enkole naye ate tuwulira olulimi lwe boogera luki. Kaggwa n'ategeeza Ssaabasajja Kabaka Dawudi kyonaga nti tusaanire tuwandike ebbaluwa tubuuze omugabe w'enkole abantu bano abamanyiiko. Ebbaluwa neewandiikibwa ow'enkole n'agiddamu kabaka n'aga nti abantu bano bwe tubatunuulira mwattu tufaanagane bw'otwetegeeza tuli kiki naye ffenna ebikolwa byaffe tuli balunzi naye olulimi tulwawukanya. Nziramu ebbaluwa ya Kaggwa okutegeeza nti mbategeere ku lwammwe naye abo si baffe. Ebbaluwa baagiwandika 9 naye ekyo tekyajjawo bulabe era tekyaleeta bulabe. Kaggwa n'aga nti mbaleke kasita baki batambuze kubanga n'oli bwe yali awanduka ebbaluwa n'agyanduka yabagamba nti batambula butambuzi balunzi kiba kitegeeza bajja tuyitamu tibabeera kisa naye si baffe wano enkole. Mbuuza tetwabateeka mu jurisdictions zaffe naye bwe twatunuulira entalo ezize zibayitamu abasigadde ne basembera mu mwaka 1926 Buganda naye basembeza ne bawona ettaka eŋŋoma n'ebitundu ebisigalidde mu bulunzi bwabwe ne tubasembeza n'obudamu ne tubawa naye tetwabasambika ebyo biteekeddwa okuwasibwa mu Ssaabasajja Kabaka byateekeddwa okuwasaamu kubanga tebajja na mulangira tebajja na mutaka wa Kasolya onfuna bulungi n'essaawa yaayo jurisdiction eyo teriiwo. Kati ekibuuzo kijja kitawe nga kiri simple n'abasigadde musobola okuchannelizing nga tulabe lwaki ate Museveni bwozze gw'obasitudde nga n'ebbaluwa yasooka mu bukulembeze bwaffe awo we baatuukira wano Buganda yali ebukadde nga tunatuuka mu 62 ne batasembezebwa naye gwe bwozze ne political turmoils ezitambula gwe batadde mu constitution nga baki era eggwanga baliyambye eki bw'oba toli munnalwanda. Secondly ekyokulabirako ekyokubiri gw'ojja kubuuza lwaki ngamba Museveni nti munnalwanda ye yapima atya Kagame alina n'ennamba wano ze tugoberera ng'era munnamagye ne faamu nnyingi zaalina wano mu Buganda ezize era mwalwana naye ku 27 mwatandika nabo. Wembutegeera otya nti ye munnalwanda afiitinga e Rwanda okufugayo gwe ate kiba kisobola kukupimako amakulu nti ebikolwa byetunula ne tutunuuliramu bw'otunuulira bannaffe abanankole babonyeebonye bangi nnyo ku lwammwe ng'abanalwanda naye ate kitabe bajja kuyisibwa bikwabo abalijja abakulembeze nga tebaabaawula ekifaananyi ekimu kya Ssawansekere bwe bagenda okufaanagana naye ebyo tubijjawo tutya lwekuddayo ku keeke tutuule tugambe nti ddala eggwanga nga bwe liteekeddwa okutambula tulijjayo tutya tubeere bumu nga tewaliwo kigambo kigamba bwe ndaba ku Jackson Kisobe oyo musoga nembeeraawo nekinjijiira nendaba ku Jakana Naduli oyo Muganda muzzukulu wa Kijja ne tubeeraawo nga tutomeregana ebyo tuteekeddwa okutuula redressing all the errors nga tujjayo kayingo kali namba 7 n'okulongoosa. Kaakati bwe gamba nti Bunyolo tegenda kufunamu mu bino kubanga keeke esinze egenze mu kasaako ak'abannalwanda abeereere naye ng'ekifaananyi ekya Ssawansekere bagamba nti banankole of which is not. So tuyinza ogamba nti abanalwanda threat eri Buganda? Omulaba asooka nnamba emu ever since I speak it loud and clear. Bwe twakyawo bote bwe tugenda osembyayo eggwanga eryo naye kibi nnyo bwe bugenda okuba nga kigenda kuleeta ate Buganda esalewo nti kyetaaga tubaako bakulembeze bwe tutunuulira nga bajja kuddamu otwongerayo mu maaso Buganda katusalewo twekutuleko
tewaliwo ndagaano yonna mu mateeka etusibaga nti ekigambo Uganda kikutulwamu. It is impossible. Bano abazungu bwe bajja ne leegekko yaabwe mu 45 baali bakitunulidde nti bannayuganda bali tebalina lukiiko bagenda tutandikira kuteeseza leegekko neggulwawo. Buganda neebuuza nti mutaddewo olukiiko olwo naye terutegeerekeka lwabaki? Tuve mu lwaffe olw'emmenga ate tujje mu lukiiko olwo olw'ekitumba anaagwa lega nti musooke muleke Abaganda. Jjukira by then ne East African Federation wali evujjira nga tumaze okulozaako enkwe z'omuzungu bwe zitambula lega nti wano wakyaliwo omutego. Era bwe baakiisa baatugamba batya nti leegekko musooke mugiwa akadde musooke mutambuze bano bannayuganda abasigalidde. Naye tekyagana Buganda tambuza byayo na kino bwe kijja okufaanagana Buganda lwerituula neega nti buli mukulembeza ajjajja kasonso kwesasuza baki n'ebyaffe ebifiiriddwa kuva mu mwaka gw'Ol1962 up to date 2021 oba Museveni waalifiira tujja kino tugambe nti kyekisinza okuleeta Buganda okwekutulako. ABCD ne Bungereza kijja gikwatiramu ebikya kubanga yatusibaga eno ye yabatugattako mmwe. Kaakati njagala kubagamba akagambo kano y'ensonga lwaki mbakulembesa ekigambo ekigamba tuddeyo tulongoose tutunuulire buti eggwanga bulina okubukala twejjemu amawanga twejjemu amadiini twejjemu ne kyetuyita ki bibiri bintu bisatu omukwano tutunule individual merit osobola ki nalibadde empeereza ki. So mu kutwaliza wamu gwe olabanga Buganda yokka yesinza onyigirizibwa kubanga mu nnonda eno oba ennonda abantu gye balonzeemu tulabanga kale Buganda eyinza okubanga president eyamuwadde bulungi kalulu, Busoga eyinza okubanga teyamuwadde bulungi kalulu. Nisize regions zokka tukimanyi bulungi nti tulina Western, tulina West Nile nayo gyeri oba Northern okutwaliza wamu. Bonna tebalonze kyekimu tugambe nti parties zino endala zo ezamulonze oba ezalonze NRM zo ziganyuddwa nnyo. Ebintu bibiri byanjawulo. Basobola okukeera enkyene banga balonze Museveni kittawe butamanyi kubanga bw'oba olakinga information kireeta ebizibu naye nti tujja tutambulira awo. Naye nze mbuuza abayivu bonna abeetoolodde eggwanga ng'oggyeko nti Buganda nti ki regions zonna tuzigatte 5 bwe ziri. Regions 5 zibaamu amawanga kumpi buli omu ligenda mu 25. Njagala kubabuuza bwe mulaba eggwanga bwe litambula bwe liteekeddwa okuba. Kaakati kyawule ku kino keera enkya neŋŋa nti namuwadde Museveni naye nga sitegera lwaki mmuwa era simanyanga nti waliwo kyankosezza. Nja sigala mmuwa mpaka lwenzibuka amaaso nti byali bwe biti. Buganda ekyo kyekibadde kyatutawaanya abasigadde kye mutalina bakutegeera. Mmwe mwatusisinkagana so siffe abo abasisinkagana. Twalina system n'enkola kwe tutambulira. Of which ate obukulembeze mmwe bwe mwayingiramu bwe butawaanyiza system yaffe. Abaffe tubuuza Busoga bwe batolaba kiki kutawaanya. Ekyo kinjigula ettama nga Buganda. Lango nakyoli bwe mba temunnakizuula muyinza okubanga mwayisemu ekyo mugaa ntuweeyo. Namba 2 n'okutunulira Lango nakyoli ayajjako Buganda ani Lango nakyoli omugaati yali kiki yali Museveni. Naye bw'atunuulira nga Buganda gyanyigiriza nga Buganda ye yakyawa Obote addira naga nti katujja tuwa Museveni. Naye Muganda n'Omusoga ffenna eba tuli hand and glove. Ekinyiga Busoga kinyiga Buganda, ekinyiga Buganda kinyiga Busoga entirely. Kaakati abo bawusembeza abatuli okumpi Buganda ne Busoga tweri kumpi ku buli ludda. Bwe bateyamuwadde batuufu naye wantu tubala bikolwa ebikolwa badde bijja bitambula emyaka 35 biraga nti okyayina omukisa okuba nti okyakulembera byolongoosa. Era omukisa Museveni akyayina munene ye muntu akyalina omukisa ogutaliiko buyinike. Bw'ayagala okukyusa eggwanga lino mu myaka 5 still alikyusa nitubeera nga tututte direction endala. Ensonga gy'abadde ayimba kisanja akuna mu kyezo ne kino kyataddeko sekiwalingiyo future bigatte bibiri mu kisanja kino okukakasa nti kikyuse embeera egenda okuddako. Ebyo bibiri bijja tuyamba kubanga obuyinza buli mu ngalo ze 5 ate okyalina omukisa munene mu byo
kubanga ensi ekyakutunuulidde aliddako kiriba kizibu. Amawanga gano gy'ogayolekeza buli ggwanga lyalisaba okwekutulako. Tulituusaawo. Kisoboka ekyo ne bwe twogera Buganda yennyini okwekutulako oli ayinza ogamba nti naye kisoboka oba kyogerwa bwogerwa? N'oli yategeeza nti mwe abaana ba Yudaaya bwe mweyinjiwazaamu okwekulumbaza ne mwerabira Katonda, ne Katonda n'asalawo n'abeerabira. Buyudaaya weeri teriiwo, ani yagikutulamu? Kyali kigambo bugambo. Oli kyaga nti ekigambo bugambo emmeme yange eneewona, Bayibuli kyegamba. Kaakati na bino tusaagala mubeeraawo nga mweyibala nti kikyasoboka. Gwe bw'oga nti ndi Muganda enkeera mba Musoga, tekisoboka. Nina byengoberera, kkiriza oba gaana. Nga bwe tuzze tutambula teri yamanya nti Ottoman Empire yinza okugwa, taliiyo. Era bw'oba ogisoma kuba kulaga nti yali y'amaanyi, nga y'amaanyi ddala, naye olwaliro teriiwo. Bungereza kibadde kijijja mu mukago gwa European Higundi ye kiki? Bwe yatunulya values zaayo nga zigenda tefunamu, ate yo yeefiirwa nega nti abaayi okusinza ku siteeke mwe twayingira katusigazeeyo kiri n'erinnya lya Bungereza okusigalawo ne pawundi enywere katwekutule tuveeyo. Ye kisobola Buganda itakisobola? So Buganda eyo kati tugenze mu Brexit, tugendako mu exit, ne exit yaffe nga nnyangu kuba bali balina endagaano ate ffe teriiwo etugatta, teriiwo. Lukujjukujju lwe lwatugatta, teriiwo. Abayivu bonna bakimanyi. Ekyo kyembadde nkubira emmengo ne ŋŋamba nti Weekitiibwa Mayiga oli looya, ne 3M's ezisigalidde empanga makubu ya male mwenna amateeka mugategeera. Kiki kikyababuzaabuzizza essaawa ya leero? obunyiivu obuyinza okuba nga buli mu Buganda n'Abaganda okutwaliza wamu eri President Yoweri Museveni. Your Excellency the President ate era ng'eggwa atwala ekyo kitweyamba era kitwerimbikamu ekya Republic of Uganda. Olwaliro gwe maanyi bwe tuba tutunulira bannayuganda kwe bayimiridde n'ensonga lwaki eggwanga liri bwe liri era yeggwe, naye amakulu ge galiwa. Tunuulira ensobi ezo ezatwekisa ennyingo eri nnamba 7 redressing all the errors committed by the past regime. Naye bwe wadduka ku ensonga ziri 10 nga nnamba 7 eyo ate generalizing ensonga ezisigalidde 9, awo bwe tulina okuddayo tunuulira ng'ebibiri tubisitula tutya mu myaka gino 5. Kisanja hakuna mchezo ne securing your future nga tubigasse myaka 5 bisobola okukyuka, naye nga tuzzeeyo gwe twatandikira square one. Abaffe tuddemu tutunuulye biki ebinyiiza Buganda ebyagisobosezza okuba nti ate tuvaamu, kubanga gambe gye tusemba ate kagenda tutuuka akaseera nga tukyetaaga kuwuliriza nga bwe twakola Bungereza mu mwaka w'1961 ne tuga nti affe tetwetaaga kubuli oba tukkiriza oba ogaane. Ne Museveni akaseera ako kajja nga bannayuganda Abaganda tuga nti tukyetaaga kuwuliriza mmwe mukkirize oba mugaane, tugenze tuddeyo ku nsonga ezo 10 tutunuulire mu ebyo NRM tugijjayo tutya egwiriddewa waawabula tulongoose. Number 2 interest ye y'ebirowoozo gikendeeze okkeera enkyo kakasa nti yeggwe mugezi wekka. Ekyo kikubye ebitundu 75 ku buli 100. Kyova olaba nti ebbanga lyonna you were drilled ova ku mulamwa kwemanya nti oli mugezi, si yeggwe wekka. Yaga nti nabikisa bakabona n'abawandiisi n'embyatulemu abaana abato abaasoma we bali abakusinga. Naye ggwe ekyokwetikka obukulembeze tekitegeeza nti eggwe asinga abasembayo kyekikuteesako ba advisor. Teri mugezi yenna. It is impossible. It is impossible. Kale mu nkola eyo okulongoosa kwaffe n'okutereeza kwe kuzzaayo ebirowoozo byaffe we twatandikira, naddala nga tunuulidde okuva mu mwaka 1962 ensobi ezizze zitambula mu bannayuganda zivaawo zitya. Ffe bwe twajja n'ensonga 10 zaali ziraga nti tusobola okumalawo ebizibu bino, ki ekyagaana wejjeemu amawanga okwerowooza nti bw'olaba ku Munnarwanda ye mugezi, Omuganda musiru, Omusoga myaka 45 kwategeerera bozza obyogera. Ebyo tebigasa nsi, ebyo tebigasa nsi.
oliega nti amagezi mutalo gasinga ebyokulwanyisa byonna kozesa bwongo mu kulemberako tuddeyo emabega nga twetunulamu kigwanidde abaganda baddizibwe ebyabwe nti ye bannayuganda babanjako kikubbyo nti tekuli lwaki tebibaddizibwa abaffe obuyinza bwa Buganda busaanidde buddeyo nti ye bwe tubaddiza bukendeeza ki nti tewali wabula buweereza bwabwe mu bbo kabaka okubeerayo ne sovereignty ye ey'obuweereza of which kyegambye nti sente z'okwata ziwa amadistrict ng'ozise mu local councils local government zikwate ziweereze Mmengo yeekola ebyayo teri ajja kukutunuulira ekyo kitegeeza nti eggwanga lyekutudde wabula twesembeza obuweereza obwangu n'okukakasa nti ebyaffe biweerezebwamu abaffe n'ebyalaŋŋo basigala byabalaŋŋo abasoga balina ebyabwe n'ebunyolo ebeere bwetyo esitesi 13 zibukale mu mutindo gyazo ekyo ne bw'oliba okufa kkiriza obagaana ne bw'oliba gwoga nti banaye enkooyi bajja kukululira kaliba naye bw'onookera enkyofaana ne Sawulo bwe baamutegeeza nti ogenza kulwana lutalo olwanyisa Abafirisuuti naye nti Mukama Katonda nkuwulidde nawe ne Sawulo ekitala kyo kigenda kuba kitala kyange naye nkwekisa bw'obanga ogenze mu lutalo luli tojjangayo eminyago Sawulo endagaano yagikuukako bukuusi bwe yatuuka eri ng'olutalo lumaze okuggwa Katonda amulwanidde olutalo luwedde nga yalaba ku ssanya nti mulirijja omugwa agaabiri tugatwala Buyudaaya erabe be tubezza okulwanyisa babadde bafaanagana batya agaliga agaaliyo nga gazinze ebikira mirundi 8 naga nti mwetikka ago tugatwale tujja gateeka ku kyoto kya Mukama twebaze n'okutendereza bwe batuuka eri akawungeezi Katonda sseddoboozi abuuza nti Sawulo biki ebyo bikaabira emmanjo Mukama Katonda bwe twatunuulidde gye twabadde ne mu lutaba lwe twayiseemu twalabye nga kigwanidde twetikka agaliga ago tujje tugasse ku kyokotyo okwebaza namubuuza nti ate bali bendaba naga nti Mukama Katonda twazze ekitiibwa kyo kirabikire mu baana ba Isirayiri abantu etwali tulwanaga nabo nga bawaggoofu olwaliro kitwale nti South Sudan abantu abaliyo balina exception mu nkula bawanvu mirangaatira ate bwagejja kisukka be baali mu budde buli nga Goliath bwe yali Abafirisuuti naye nga bano batunulire ng'Abaganda bwe tuli kakati ekifaananyi kyo yali ategeeza Katonda amugamba nti Sawulo wavudde ku ndagaano naye ekikolwa kye wakoze kigenda fuuka ekitala wakati mu mbiriizi zammwe n'abamawanga olwaleero Abayisirayiri balwanaga n'Abafirisuuti Abapalasitayini lwa nsonga ya Sawulo kuva ku ndagaano na kino bwe kiri Museveni okujjako ne tulwana olutalo lwaffe 896 tekyategeeza ate by'Abannayuganda bissa mu lubuto lwo nangalo zo kubinyweza specifically nga bwendi Omuganda njogera ku by'Abannayuganda naye ekyo ekikola kiwakola emyaka 35 bw'otaakyuse mu kisanja kino ekyo kyekitale kigenda okuba mu mbiriizi zammwe wakati w'Abaganda n'Abannalwanda lubeerera abadan abadan. Waliwo abalowooza nti Buganda tesobola kuddayo kufuna bwakabaka nga bwe gwali emabega nga bw'ogamba. Simanyi abo ky'obagamba kubanga bo balowooza nti luli kabaka ate era ye yali omukulembeze ye yali president nti ekiyinza okubanga saawa eno tekikyasoboka gwe ekyo kyo kiraba otya era okyogerako ki? Katonda yabuuza Abayerusalemi era abaana ba Isirayiri nabuuza nti ki ekitawanya mu abaana b'omukisa mbuuza ki ekitawanya Bannayuganda bwe muba nga endowooza gye tulina ffe tusseewo ameka 2 Bayibuli yakusomera dda nti teri jjinja lituzibwa ku jjinja litalinyeenyezebwa naye ate kali akasinga okunnyumiramu keekaliwa ejjinja eryajja lisuulibwa abazimbi oluvannyuma lyafuuka omutwe ogw'oku nsonda. Buganda tuzze tusoolebwa tulinnyibwako mutulindire eddwe tugenda okufuuka omutwe ogw'oku nsonda lwe mulikimanya naye embeekisa ebigambo bino mbyogera lwatu temulaajananga temulaajananga ekyo tekiriyo kibagenda kukugamba nze gambye obwa immortality okujjako nga bwemututegeeza naye lwaligenda okukyusa bwati Katonda n'akyusa togenda kuddamu kulaba kwebyolerejja nabyo mumuseewaaga gwe okuntegeeza kya noga nti tekikyayinza kuddayo n'amaanyi ne gabaawo tetukanira bwa president kabaka gyali Buganda ekitegeera ye essence y'obutegeevu
mutambulire tukumye ebbanga lyonna emyaka esuse mu 14 awo essence ya butegeevu likewise Busoga ne Babunyolo Kingdom ne Ankole nga states bwe zitambula ffenna essence y'obutegeevu si political parties obutegeevu bwaffe bubadde butambulira mu mawanga gaffe ng'oggyeko eddiini n'obuweereza bwayo kutegeera Katonda teri essence ebadde esinga ya butegeevu nga buwangwa mwe tuzaalirwa. Tobuuze mukulu wo ng'oyimiridde n'ofukamira kiyinza omusango. Ebintu bino byonna byoyogerako abaasuuliddwa kankuzeeyo katono naddala ba ministers batuula ne president Yoweri, batuula mu ziseeke, batuula mu cabinet ne bakubaganya ebirowoozo. Baganda bangi abaasuuliddwa batuula naye nga mutwalidde ne muzeeyi we yennyini kubanga naye seeke simanyi oba agituulamu naye ng'abadde agituulamu era be bali close eri muzeeyi president Yoweri Museveni. Oli gwe yandisuubidde nti bino byonna bye twogerako bye tulaajanako bandibadde babimugamba dda. In fact waliyo era abavudde ne baga nti bano abatuula ne muzeeyi ebbanga lino lyonna bwe babanga bagamba nti Buganda ebadde yakotoggerwa lwaki babadde tebabimugamba? Si butabimugamba naye oli yagamba nti mazima ddala si bumpi bwa mukono gwa Katonda, si kuba nti amatu ge tegawulira oba nfuna bulungi yadde amaaso ge nti tegalaba wabula kusaasirako. Kaakati bw'otunuulira bannaffe bano abadde beetolola exception ya kitange njijjamu kubanga olwayo tekujjujiso notice nti bw'oyogera ku Agent Naduli otayale oba oyogera Buganda na NRM na Busiraamu ate bw'oba oyogera ku ebyo ebisatu ng'oggyeko Obusiraamu ate oba oyogera ye. Lwaki omugyamu? Kubanga ali part abadde mu seeke abadde mu cabinet. Seeke mwabadde neeke zaatuddemu cabinet gy'abaddemu ebyo byonna abaddewo nga advisor before ng'ategeeza Museveni bwa tuteekeddwa okutambulira. Nawe nti aw'okutte waffu bigere ogenda bikuba ggwe nga gw'obyekubye bingi ekiggwanga likimanyi lwaki eriwera ebbanga lyonna abadde alonderwa nga bamawanga bonna bamuwa political parties zonna zimuwa bamwawula. Abaffe ate ye mubeesimbye tabaddeemu. Museveni yamusuula dda emyaka gigenda kuwera egi ng'amusudde. Yamusuula lwaki? Kaakati bino ebibaddewo engalo ye tekola ki? Okusasulwa kuli ku Museveni. Bikolwa byo bye bimukuba. Naye okkeera enkyoga nti baministers babaddeyo tebalina bwongo. Museveni yabadde abawa ebyokukola bo bye balina okubiteekayo bye balina okubiteeka baba basudde ku lwabwe nti babi era balyolyomi teri gwe basudde atabaddeeko bbala mu bo. Jesi Muyingo Wapi zinagamba gwe buuze ekyamujja Mengo kyali ki okuwa resignation ye gwe byo byonna obugagga bwalina yali abugjeewa mudde mu mutunoonyerezeeko amasomero g'alina ago yagajjawa ng'akyali minisita w'emmengo mu byenjigiriza byali bya Buganda. Ekyamuggisayo kyali kiki? Bw'oba onyumya kwaba abakozi gamba nti azza ku ebyo bye yanyaga oyo gw'onteeka mu maaso saana kumumanya oyo. Kale kolekera be bannayuganda tubasiibule. Bannayuganda bannange okusingidde bannabuganda kubanga ensonga ebadde lwaki Buganda fe mwatukyaya abasoga n'amawanga amalala kati mweyogerako mwekka. Eryo eggwanga limu n'omwoyo gwe gumu. Ne mu mpewo tukwatagana. Tukwataganira dda naye kyenjagala tutegeeza bannabuganda bannange ne bannayuganda okutwalira awamu nti tukize tugaane tutwaga omukulembeze agenda okujja era gwe tusuubira okujja kwenga ebisatu abyetisse afane oli kyetugaa nti nze kkubo nze bulamu nze mazima. Namba 2 yeetikka ensonga egamba nti sajja kuweerezebwa kuso kyatutegeeza nti najja kuweereza n'abakulembeze babeere bwe batyo. N'ekisigalidde mu kyo kyekiriwa kwekkeera enkyanga talina busosoze mu ddiini talina busosoze mu ggwanga talina mukwano
wabula aliwo lwa buweereza obutugatta amawanga gaffe agaagale era agabukalemu n'oli kyegamba nti kuzo sajja kudibya mpisa yansi yadde obwezi obwo bwabannabbi obwatukulembera wabula kunyweza na kulongoosa. Kaakati nga naffe bwe tuli mu ggwanga Uganda amawanga nga tugenda mu 1012 tukkize tugaane nti ffenna tugwanidde okubaawo naye tetuyinza kwenkanankana. It is impossible. Naye amakulu ku siteeke yaffe tubeera tutyanga nze sijja kugamba nti ntomeragana na Muganda ku Musoga, Muganda na Mulango, Muganda na Muteeso, oba nti Omuteeso ku Mulango, Omuteeso ku Musoga. Ne tugamba tugaba ne keeke tugamba nti ffenna tuddemu tutuule tuli adressinga eggwanga twagala kikaaki. Parliament ekituuze tuzzeewo referendum esobola okutunuulya butya bwe tugenda okutambula. Naye bwe tutalikola ekyo akabasa katwolekedde nga buli omu ajja kukwata kkubo liri alituzza aliva wala. Katonda bankuumire. Weewaawo tweyanze gatrabo mulungi ndowooza omulidde ye Jakana Naduli gwe tubadde naye nga tugenda maaso n'okubanga tuwayamu. Sijja sukawaawo sebo nkwebaza wabale kwogerako eri eggwanga kansubire nti bannayuganda ensonga ezo z'oyogedde banaazitwala nga nkulu. Tudingana omulundi omulala mubeere bulungi mweraba.